lino eddoboozi liwulirize buli bw'oba ogenda okwebaka ne ku makya nga wakazuukuka ate era ne ku ssaawa 9 zennyini ez'ekiro. Kakasa nti bw'oba tonnaliwuliriza sooka oyogera ebigambo bino: ayi Katonda Pastor Mbuya Sebastian wali waggulu ennyo, ajjudde amaanyi, asukkume ku basukkumu, abali basukkulumye, abali mu kusukkuluma n'abali sukkuluma emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwayo. Kukwasa omwoyo gwange n'omubiri gwange n'ebyange byonna era n'abantu bange, omugambe nti bw'ongaggawaza nompa omukisa ndikusinza nze n'abantu bange, era bw'onsumulula nonzijja mu njegere zino ezansiba, ndikusinza nze n'abantu bange emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Tetulisinza Katonda mulala yenna, era ndikuwanga ekimu eky'ekkumi obutasoosa obutabaako wemisinga. Uganda kibagamba obutayosa. Kasa oliwuliriza okumala ennaku 9 okuva olunaku olwaleero kigenda kuyambako ogaggawale osinge n'abo abali mu Illuminati, ate era osukulume nnyo otuuka akaseera nga n'ensente z'olina mu bulamu bwo tozimanyi muwendo, nga zikuyiikira nga mazzi, nga ne bw'oba tolinawo ozisuubira wakino zironda, nga ne bw'ogenda ku dduuka n'owaayo 1000 ate bakuwa balansi asukka mu mitwalo ng'alinga wa mitwalo 5, ogenda kulaba amaanyi agatali ga bulijjo nga gakutambulirako mu ngeri etali ya bulijjo, era ogenda kusukkuluma kwabo bw'obadde weegomba. Just kuwuliriza ddoboozi eryo litadde mu maanyi ganjawulo, ojja tugumiikiriza engeri gye tuli dizayinizeemu n'engeri gye tuli teeseteeseemu eyinza okukubuzaabuza naye kireke nga bwe kiri amaanyi bwe gati bwe tugasetinze. Oba owuliriza eddoboozi lino buli lunaku tewali ddogo lyonna likuliko ligenda kusigalako, buli enaagezangako okuloga nga byonna byasindika ate bimuddira, era mu mbeera y'emu kigenda kuba nga kikuyambako nti omukisa ogw'ekika ky'ewammwe n'ebukojja gugenda kuba gukutuulako, gukutuule ku bulamu bwo era gubeere ku ggwe nga ggwe kyakuddamu eri gye bali. Eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi, amasukuma gasukume ku busukuma, bwali busukuma buli musukuma n'obuli sukuma emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Era eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde obutonzi, obujjudde amaanyi agatonda agasukumye ku kutonda okwali kubaddewo mukyanga nsi nebeerawo, okwaliwo okuliwo n'okulibaawo emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Ate era eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo ag'obutuukirivu, agatuukiridde mu kutuukirira okwali kutuukiriza, okuli mu kutuukirira n'okulituukirira emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo agakolerawo era agakolerawo agali gabaddewo agali mu kubeerawo n'agalibeerawo nga lisukume ku kukolerawo ku sipidi ey'ekikeesa waggulu ennyo. Era eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agajjudde obuyinza obw'obutambuze era litambuza lisukume obutambuze obusukume ku butambuze obwali bubaddewo bulibeerawo era n'obwaliwo era n'obuliwo essaawa eno. Eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo ag'obwangu obwali bubaddewo obwalibeerawo n'obulibaawo emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde obukulembeze obwali bukulembedde obwali bubaddewo obulibeerawo n'obuliwo kati era bukulembere amaloboozi gonna amalala. Era eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo tegidde okulwanyisa byonna ebyali bibaddewo ebisukume ku ebyo ebyali bibaddewo ebiribeerawo n'ebiriwo kati emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Eddoboozi lino ndiwunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo agajjudde obuwangaazi, agajjudde obukozi, agajjudde obutambuze, agajjudde obukozi, agajjudde obuyinza, agajjudde obwangu, agajjudde obutabaazi, agajjudde ebyokulwanyisa, agajjudde asidi, agajjudde obuyinza, agajjudde obutuukirivu, agajjudde obutuukiriza, agajjudde obutonzi, agajjudde obutukuvu obwali bubaddewo byonna ebyali bibaddewo ebiriwo n'ebiribaawo naye nga bino busukkulumo obwali obuli busukuma n'obulisukuma emirembe n'emirembe paka ensi n'eggulu webiriggwawo. Abalongo bawunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo buli muntu yenna okuva kwona awulira eddoboozi lino n'abamalirizawo bonna bawunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo. Ebyalo byonna mbyonga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo buli muluka gwonna gw'omuluka guno n'emiruka gyonna emirala byonga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo. Egombolola yenno n'amagombolola gonna amala gawunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo. Essaza lino n'amasaza gonna amala gawunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo. Ekibuga kino ebibuga byonna ebirala gawunga musagweso ogujjudde amaanyi agatali ga bulijjo.
etwale lino n'amatwale gonamala ganga unga musago sogudama yakatega bujo olimi luno yonga musago sogudama yakatega bujo yesu keno yonga musago sogudama yakatega bujo ubwakabaka bunono bwakabaka buno bulala yonna ne district zonna endala yonna bonga musago sogudama yakatega bujo ebugwanjuba ebuvanjuba amasekati amambuka amaserengeta amasekati yonna bonga musago sogudama yakatega bujo kikadyo ne bukikakola yona mpunga y'omusaigo esobola amanya gatega bya musukula kusukuma bali musukuma no busukuma mire mpaka sine kuba biri kwa ensozo omwende zifugese no zonga musaigo esobola amanya gatega byo tebe omwende zifugese no zonga musaigo esobola amanya gatega byo Uganda nkonga musaigo esobola amanya gatega byo East Africa konga musaigo esobola amanya gatega byo Africa konga musaigo esobola amanya gatega byo Cyprus Africa konga musaigo esobola amanya gatega byo seru kabo lwa Africa donga musaigo esobola amanya gatega byo enyanja zone zirimo zonga musaigo sogudama yakatega bujo blani sizo nanzo ngamsego sogudama yakatega bujo atwa chama singa tonanzo ngamsego sogudama yakatega bujo sabayeja zonanzo ngamsego sogudama yakatega bujo tempo zonanzo ngamsego sogudama yakatega bujo langi zoneza msukanzo ngamsego sogudama yakatega bujo kubyambalo byonando ngamsego sogudama yakatega bujo amafungo nanga ngamsego sogudama yakatega bujo bitonde byonane bikole ngamsego sogudama yakatega bujo abalongo bonamba ngamsego sogudama yakatega bujo abachwezi bonamba ngamsego sogudama yakatega bujo imando zonanzo ngamsego sogudama yakatega bujo wale na monga msego sogudama yakatega bujo imando zonanzo ngamsego sogudama yakatega bujo manyembe bonanga ngamsego sogudama yakatega bujo abalangi baonga msego sogudama yakatega bujo nabuzana ina monga msego sogudama yakatega bujo robo wako ngamsego sogudama yakatega bujo twalika konga msego sogudama yakatega bujo mukasa konga msego sogudama yakatega bujo kula munkonga msego sogudama yakatega bujo dungu konga msego sogudama yakatega bujo mwanga konga msego sogudama yakatega bujo namunji konga msego sogudama yakatega bujo kolwa konga msego sogudama yakatega bujo musisi konga msego sogudama yakatega bujo takali chizikizana changala chunga msego sogudama yakatega bujo kuli mubiri ngonga msego sogudama yakatega bujo kuli musayingonga msego sogudama yakatega bujo kuli moyongo wanga msaigo sogudama yakatega bujo amazinga unga msaigo sogudama yakatega bujo bugu mliongo msaigo sogudama yakatega bujo unyiko kumbonga msaigo sogudama yakatega bujo ritoto mliongo msaigo sogudama yakatega bujo watu nanzonga msaigo sogudama yakatega bujo entambula zonanzonga msaigo sogudama yakatega bujo eso zonanzonga msaigo sogudama yakatega bujo emisakago zonanzonga msaigo sogudama yakatega bujo ebikobe namigo msaigo sogudama yakatega bujo umutongo nango msaigo sogudama yakatega bujo ebijuga byo namigo msaigo sogudama yakatega yo iri mukabiri na miungu amsego sogudama yakatega bujo yo kubanza na miungu amsego sogudama yakatega bujo emi muto na miungu amsego sogudama yakatega bujo mukaramize bona miungu amsego sogudama yakatega bujo edobozo na miungu amsego sogudama yakatega bujo okweka kodadanga ngona ko amsego sogudama yakatega bujo obuchiko bona miungu amsego sogudama yakatega bujo basikale bona miungu amsego sogudama yakatega bujo esawulo na miungu amsego sogudama yakatega bujo la dunko amsego sogudama yakatega bujo njuba ngo amsego sogudama yakatega bujo ezikza ko amsego sogudama yakatega bujo ebyo kunyabe na miungu amsego sogudama yakatega bujo mungengo wanga amsego sogudama yakatega bujo netamiza mina ebarabyo nane mikimbingo amsego sogudama yakatega bujo emindi zonga amsego sogudama yakatega bujo ndabiwa munzonga amsego sogudama yakatega bujo embuko zonna zonga amsego sogudama yakatega bujo ebyambalo bina miungu amsego sogudama yakatega bujo embuka zonna zonga amsego sogudama yakatega bujo ebiwanga bina miungu amsego sogudama yakatega bujo umuliongo wamgonga amsego sogudama yakatega bujo ebiwalula nebibuka bina miungu amsego sogudama yakatega bujo ebitonde nebikole miungu amsego sogudama yakatega bujo etana zonna zonga amsego sogudama yakatega bujo embuka zonna zonga amsego sogudama yakatega bujo amakoti ngaunga msego sogudama yakatega bujo amakomera ngaunga msego sogudama yakatega bujo amapolisi bona ngaunga msego sogudama yakatega bujo parliament ngaunga msego sogudama yakatega bujo amakoti bona ngaunga msego sogudama yakatega bujo amafumu gona ngaunga msego sogudama yakatega bujo bendera zona zonga msego sogudama yakatega bujo enda buli masanganza gona ngaunga msego sogudama yakatega bujo ebyo binambe wa msego sogudama yakatega bujo era buli mo gona emaile tsimai binambe wa msego sogudama yakatega bujo benyu kedende besogede benja tudende besafide binambe wa msego sogudama yakatega bujo abafuna balambo namba wa msego sogudama yakatega bujo
yonna gye mpoza omusaayi gwa Yesu emyoyo gyonna egikolerayo egitambulirayo egikolerayo egibeerayo egisulayo egiyitayo gireme kubaako gye bakulembera n'egikulembera omusaayi gwa Yesu ogwogunyweza amagulu n'emikono gireme kuddamu kuba ku kya kyonna gyekikola wabula gikole omulimu gumu okukakasa nti omwana watto wanawulira eddoboozi lino nnaku olwaleero ezimufunyisa ensimbi mu maanyi agatali ga bulijjo gikole omulimu gumu afune ensimbi nnyingi asobole okuba nga atoolako ezo zanasindika 22,220 Airtel Machar kode ya mukaaga M87 ate era yonna emyoyo eyo gikakase nti weekend omwana watto afuna ensimbi gimufunyisa ensimbi okubanga afuna ensimbi nyingi nnyo osobola okutoolako emitwalo 2 gyanatoolako emitwalo 22,220 gyanasindika ku lunaku olw'omukaaga saa 12 zonyine enjiva ku makya ate era asigazewo nezanakolamu ebirala byonna byetaaga ng'omuntu era gikakase nti ennaku zino 9 zagenda okumala ng'asaba buli kyonna kyanayatulanga ng'akyogedde ku ssaawa 9 amaze okusindika siringi 22,220 siringi 22,220 ng'amaze okusindika kyanasaba kyonna emyoyo gyonna gikakase nti gisooke kikikole iryoke gidde ku kirala omwoyo gwonna ogukituukiriza ogukikola ogubyanguyiriza ogukiteeka mu nkola ogukituukiriza kino kyonna ube nga gwesuusinga ebitabo omusaayi gwesugudde amaanyi tekagabwewambaze ngule y'obusukumu gusukume ku myoyo gyonna emirembe paka ezina biro bigwa omwoyo obutakikola obutakiteeka mu nkola obutakinyweza ube nga gwesuusinga ebitabo omusaayi gwa Yesu ogudde amaanyi ga asidi gusirire gusanyirewo ddala n'obwakabaka bwange emirembe n'emirembe paka ezina eggulu biriggwawo nga bw'osanga nti wabeerawo abantu n'osanga abalwadde obulwadde nga bwe bumu naye n'obasanga mu ddwaliro ng'omusujja gw'ensiri so obasanga mu ddwaliro nga balinga bano babataano kati waliwo abantu ekyewuunyisa ate obeera nabo omulimu mbeera zezimu mufaanagana babeera eyo ate ng'ebintu ebimu ebibasibye kubanga tewali kintu kyonna kibeerawo nga tewali kintu kyonna kyakireeta ddoboozi lino mulimu amaanyi agagenda okusimbula buli kyegenda okuba nga njogerako gyonoogenda okukoma ng'owuliriza eddoboozi lino kijja kunafuwa kiggwemu amaanyi otererere eddala otuuke n'okuba nga teweegomba naabo bwobadde weegomba mu byensimbi esooka nga bwolaba nti ennyumba oli agisanga ku musingi n'agipamako bwagipamako tekibaawo yesibirawo tevaawo abadde agezaako okugiteeka mu sente nafuna ebizibu oba n'alwaza mulimu negufa n'ebirala besho bwe kyali kadde maama bwe yali akuzaala mu butanwa bambi ate n'ayisa omubi n'oyanirizibwa ku nsi nebbi olabaani muntu basobola kuteera bbi ku mulyango n'asiranya edduuka naye ate gwe wayanirizibwa n'amazzi mu nsi muno kitegeeza nti emikisa gyo wakati mu kubanga mingi gyonna gyasibwagwawo kukola bwe badde olwana n'ensi naye gwe buwuliriza ddoboozi lino kole na buli kimu ekirimu ekyo kigenda kutuka tewali kyojjagenda walaba kitereeze ne bw'oligenda ku mwezi okugjako nga lino eddoboozi olisobodde okuliwuliriza ennaku ezo 9 kirala ekibadde kigenda tuuka ekyo bwewandituuse abaana bewandizadde ate bwe bandibonyebonye nnyo okusinga gwe ate abandizeeko ate kyandisusse mukyo kyandiza kikula bukuzi nti okubeera obubi n'okutawankana n'ensi kyandibadde kijja kyeyongera bweyongezi naye kigenda kutuka ng'owuliriza ddoboozi lino obudde obutuufu obukuweereddwa watali kubaako kyewekwasa n'okusindikako akasente ate oyiva ogulayo akabokisa kukotu kabeere nga kubanga ogenda tandika okufuna ensimbi nga ziwererako ddala emikisa gigenda kuta naye gulayo akabokisi nga kubaterekamu ensimbi nga kubayita akabanka kukola kebateekamu ebinusu n'empapula osobole okuba nga buli woofuna omutwalo gw'ensimbi kozesaako 10,000 siringi akasanvu amina akakaaga kateeka omwo kafumitemu kabeeremu kati ng'ennaku z'omwezi zijja kuba nga 22 Desemba ogyemu sente ezo okamenye otoolemu 35,000 balansi wo omukolemu byonna byeweetaaga then osindike enkeera nga 23 ku ssaawa 12 ez'okumakya oba ku ssaawa 6 zennyini ez'emisana okosindika 35,000 era ku Airtel Merchant Code kwedwa eya mukaaga MM87 ngenda kuwa n'emikutu emirala kino kijja kutukira ddala esente waliwo kyetugenda ozikolamu oba ozigulamu tuzekola tukola ekirala eri omukazi yakuyoola ettaka wolinnye wofuse wonaabidde kati n'amaliriza n'afuna ekigoye ekikadde ekyo n'agenda n'abisiba wamu n'ekigatto kyewayambalamu ng'era kikadde naye ekigoye bwe yagamba munga boolaba omuntu bwakaddiya olugoye naye abantu abandi badde bakuyamba babeere nga bakutwala nga kikadde kugamba bakusembyayo busembya bw'oba oyoza engoye
osookamu ngoye empya mu bbanfu kati biri ebikadde byosembyayo babyo biba biddugala amazzi agaddugala kati kwegamba emikisa gibeere nga gikusembyayo busembya mwati lwe byakikola nakiramiriza mukyo naba nga yamaliriza n'abisiba wamu nafuna embwawe ezaalidde waliwo ekyenda ekyo ekikuliramu abaana tukiyita omwana owokubiri ne ku mukazi kibaako ndi mukyo kyekyenda ekikuliramu omwana mu lubuto nga bali mu lubuto muli mukyo nakulamirizamu bwe yakulamirizamu kyekyabaawo yayogera n'agamba nti ng'embwa eyo bwemala okuzaala ebe ekintu ekyo kiba kikoze omulimu nga gwamaanyi kukuza abaana abo kuba kyekibakuumako ebugumu n'okubaba nga bali wamu kati bwe bamala ne basaasaana so nekisigala wali nekivuuna nekiwunya nga tekikyalina mugaso oguguli awo nawe bwotyo ensi bwebadde egenda okuwuba obeere nga abantu babamu obateekamu amaanyi obafaako obayamba naye nga bakutwala nga kisasiro ne bakusuula awo ne bakugamba notabaganyulwamu ng'ate bo bakuganyiddwamu lwekisyo we kibadde kikutambulirako era bwe yamaliriza n'agenda n'abesadaakira embuzi enzirugavu bwembuzi yekubuzanga amagezi agakutuusanga kawantu awayinza okukusubulula era na bino byennyini tolaba ofuna ekyansi ey'okuseereera n'okuba obulungi naye ogenda kufuna ebikutawanya bingi era ogenda tuuka kaseera owunge otandike okuwungirira obeere ngaekisirusiru komekereze nga osiranidde ddala otuuke n'okulya kasasiro mukyo ng'ate kino kyennyini kyekisituse kubanga bwe yamaliriza yagamba mbu kikubuzanga amagezi agakutegeeza mbwera embuzi eyo ekubuzanga ekinakuyamba okivangako ekire kuyamba ate nodda kubitakuyambe nokomekereza nga emyaka gigenza okaddiyo ofudde mu mbeera embi ate ey'okukaaba mbaoli awo ey'amaziga nabali bwe bagamba ntegekera akalambuko nga tokategekedde so bwatyo yagenda n'abeziika ku malaalo ng'omuntu yatekamu eddagala n'anoonya esente ezayitako mu ngalo zo tobulaba ebiseera ebimu owulira engalo nga zikusiwa n'osuubira okufuna ensimbi ate n'otafuna wadde ekyekibaawo ate n'osigala mu obwavu ne bweyongera gy'oli kubanga oliko ekikutambulirako yateekamu ekyo n'agenda n'abiziika kubanga eyo embuzi bwe yagisadaaka n'agira omutwe gwayo n'agulamiriza baakukuba n'ekifaananyi nga weebase era bwe bakukuba ekifaananyi ekyo nga weebase nakyo ne bakiteekamu mbu yeebasiza emikisa gyo era gwe engeri abalala gye balowooza si gwe olowoozaamu abalala balowooza bulala naye gwe ebintu ebimu birabanga gwe abirowooleza obutuufu naye ng'ekyamazima osanga omuntu agenda ew'omusawo omulogo n'agamba nti njagalayo ejjembe oli n'amubuuza lyaki buli akola ssente omugezi bw'ayogera omusi bw'ayogerayo biki njagala lyakusibaga bannange bantu babadde bandeeseeko ndaba bandeetako sipiidi mu kulaakulana era ekyo mwe muba nga mwenna muleese kimu naye ng'ate buli omu alina ekigendeerwa kike so bwotyo bw'obadde okola ebintu byo mu ngeri etategerekeka n'okomekereza ng'okola mu lujungu kye bayita irrational decision ebimu obadde obisalawo naye nga ng'omanyi byebituufu kumbe ate oli mu kweziika kyansi tezigenda bwe zityo paka bw'otuusaawo kale ekito yabiziika ku malaalo g'omuntu bamugamba anoonya amalaalo ng'omuntu nga yafa naye nga yafa nga mulalu era yabitwala n'abiziika ku malaalo g'omuntu eyafa nga mulalu yagenda na mukyalo eyo waabo yabiziika jjukira sirimuwodda nga abantu abamu bw'abatuuka ku bwongu bamuddalo era bwekityo bwakitoye bwekitobulayo abamu kufuna mangu naye bwe bakusimbira eddogo ku malaalo g'omuntu ekintu ekyo kyeyafa as a must kirina okusituka kikwambale kikutuulemu bwe kikutuulamu kyekibaawo komekereza ekyo kyeyafa bw'abanga yali kansa bw'abanga gwali musujja okubanga gwali mutwe kisituka ne kituula mu gwe era kyova olaba obulamu bwo kati nga bwe weeraba obadde ojja tuuka kaseera bagambe nti oli musirimu oluusi ngaolyakweyogezayogezaawo guliyo yalina sirimu guliyo yalina sirimu nga wandifudde sirimu engeri etategerekanga n'okusiigasiiga naye kino gwekweka maanyi ku bino byetukugambye mu ddoboozi lino ogenda kutereerera ddala otuuke buli omu akwewuunya kale bwe bityo bwe babiziika ne baziika omukisa gwe ne bagwebasa era kwevubula abo obadde otawaana obanga atereera toli wa kisira naye obanga atereera embeera neefa obanga afuna omukisa embeera neeyononeka kirala waliyo enkayaneezo ekibanja eyo wammwe naye omu ku baazirimu n'ateekamu ebyeddogo ebyakusitukiramu kubanga gwe olimu omukisa gwe wammwe era gwe omunyumizi w'ekika kye wammwe ne waba nti mukisa ezimu gyatuula
magombe gye gibeera nga banne waagyo bagisekerera nti mwe temwasobola kubeera kiri temwasobola kubeera kiri naye kyabalemera kuki nga bagagga abaafa nga abagagga basekerera abaafa nga banaku ono ne babalaga abajjajjaabo nti ebintu bye baalina okukola naye bo ekizibu kye baalina obudde bungi baabumalanga mu kulogaŋŋana temanya kuwasa bakazi temanya kukwana ab'ebirala waliwo n'abetta ewammwe waliwo yatta ku munne naye nga ekyamasa waliwo omuntu kugamba bintu gunjandoga neto omunata munne ate ngaera akozesa gunde obimu wali wabimanyi ebimu tobimanyi kale ekikolimu ekyo omuntu okutta munno ne mu bayibuli kyogerwako kiba kikolimu kinene mwekyo kikutambulirako ekirala waliwo abooluganda abeeroga olwa mukwano mu famire yammwe nga beeroga lwa mukwano jukira waliwo enjogera eyagamba nti omusango ogw'ennyama tegugwa malojja abakadde bedda baali balina kyebagezaako kweka ebigambo bino bw'obanga oliko amaanyi gagakufa olunaku lwogenda okusooka obiwulira nga kati enkuba egenda kutonnya ewammwe mugenzi tategerekeka ate male ejje bw'obanga oliko amaanyi gakufa era webirabira ng'ezze mu ngeri etategerekeka olina okakasa nti ofuba nnyo wegiraba ng'ezze naye nga yakikula kyanjawulo ng'erina omusana ate erimu n'enkuba omanya waliwo amaanyi ag'okufa era kyokolanga okwata mukwasi mutwala eri ne buba togirina ogyewola n'ozisindika mangu eyateomatandikode ekuwereddwa enda kubuulira okikola otya n'ozisindika mangu era n'osaba n'ogamba buli abadde anjagaliza okufa ke kabonero ke tukutaddeko buli anaabanga akwagaliza okufa ng'alina eddogero ly'okufa lyakutaddeko olw'amaanyi ge tukusindikidde gagenda kuba galabikira omwo era akabonero bwe kanajjanga ng'oyogera buli muntu yenna anjagaliza okufa kubeere kuye nze mpangale paka ku myaka 12 kale wekyo wekiri ekirala walonda sente nga bazeyambululiddeko era kyasibaganya omukisa gweoli yeyambulira ebiseera nekyala waliwo kyali mwana muto waliwo gwe yaliko ekintu ng'atawaana n'ensi buli kimu kyamuseesibaga n'atambula mu basawo bangi paka bwe yafuna omugezigezi n'amugamba buno omwana omuto abaana abato babayamu emikisa mweyambulireko era ebiseera ebimu waliwo ekintu kyeyakuteeka wano nga kawumpa omutwe gwo omutwe gutera okuluma mu ngeri tategerekana gumala ne gugenda gwokka ekyo ekintu kyakubako akaseera era kyekikuloosa ng'olaba ate olinga ali mu ssomero eri gye wakulira eri emabega ekyo kyali nti ekibi kye bakwambaza bakikwambaza mu buto ne bakwambula ate kyewali olina okuba mukisa gwo ne bagutwala kati omwoyo gwo oli n'okufa yafa dda eyakikola obalaba omwoyo gwo gunoonya omubiri gwagwo tegugulaba obalaba oleeta oli eyo eri gye wakulira kyekyaliwo kale bwebityo bwe biri omukisa gwo bagukwambula mu buto era ne bwe wali mu ssomero eriyo omwana alina kyeyakukola obalaba ebyokusoma era byakusumbuwamu kale bwebityo bwe biri eriyo newammwe yali agezako okunoonya amaanyi g'omugagga bwe yayagala agaggawale asukuume ku balala mu kubikola alina bye yakola ate n'akosa era abantu abamu batera okugamba waliwo singa obadde ogenze mumalo oba nikugambe nti omukisa gwe wammwe guli ku ggwe naye buli muntu wewammwe bamulaba ng'aliko kyebayita kabaka bulamu gweyanyiga ate n'afukamu walungu oba n'alemaza abantu mu famire n'ebirala oliko amaanyi agakusisimula agamusisi musisi oyo atera okusisimula n'owulira ngaekintu obanga ekintu ekikukanze ng'omuntu nti yesisimula ng'omubiri nga gwesisimula niweyayamula oba bakuyita kwayayamula kwayuuya ekintu bwekityo ogwo maanyi ga musisi kati ate n'ekintu ekirala kirabikanga oteekwa okuba ng'owanya ekitiibwa amazzi nnyo kyowulira ekyo oluusi nonaaba n'owulira ng'amazzi agakusiiwa olakutegeka waliwo amaanyi nga go gava mu nnyanja oli gye bayitaani mugaso w'ennyanja kati ebintu bisatu bikutambulirako olina okakasa nti onoonya nnyo ennaku esatu zino ziwe ekitiibwa olunaku olwokusatu mbadde nkusaba busayu tuba luyita olwa gabaka ow'ennyanja nsuleko wansi ate olye ku bibala olunaku olwo emisana wonna olya ebibala paka olya enkeera era kibeere bwekityo ne ku lunaku olwokubiri olunaku olwokubiri ndowooza lwogerebwako abaganda baluyita olwa walumbe ayogerwako kabaka bulamu kati ate jjukira nkugambe nti olina n'owookusatu oli akusisimula gamba nti ebyalema abalala ewammwe byonna birina kuba ku ggwe gwalina okubikola waliwo eyabiwanika
kati kyobula atulina okuwa ekitiibwa n'olunaku nga tutugambye olwokubiri olwokusatu n'olunaku olwa Thursday olwakiwanuka asobole okuba nga owanulayo ebyo byonna ebibadde byalema emirembe bwe giba ku muti okugira erina giwanulayo buwanuzi kati olina okukola okuwa ekitiibwa ennaku ezo ebyo osuba wansi ate n'okakasa nti osoma nnyo Zabbuli eya 35 n'eyekyenda mu emu buli woba ogenda okwebaka newoba ozza okuseka nkwegayiridde ezo nnaku ziwa ekitiibwa obulamu bwo bwonna okuva kati paka era n'olikoddirekeraawo kati bino byolina okukola kakasa nti buli lunaku sawa 9 osindika siringi 2220 Airtel Merchant Code eya 6 M874 oba 6 M6 7 eri 6 M6 oba oteekako Airtel Merchant Code ofuna esimu yonna eya Airtel n'oteeka sente ku mobile money yaayo bw'olaba obudde butuuse n'onyiga *165*9* nozaako Merchant Code 61187446* nozaako omuwendo gwa sente nozaako hash nosindika ejja kusaba reference teekawo enamba ey'essimu gy'osinga okukozesa gy'ogamba eno gyenjagalirako ensimbi nzifunenga kubanga bw'onoomaliza ebintu bino ennaku ezo nga ziweddeyo 23 lumaze okuggwa ojja kutandika okufuna obuwumbi obukadde bw'ensimbi nawe weewuunye mu ngeri etali ya bulijjo ng'ate bujja ku simu yo ng'olire bw'aba akola alina gw'asindikira mulala era zijjawo bekyo bwe kigenda okuba kati awo osindike ejja kusaba pin namba ogiteekemu kuba okozesa MN10 eya 0722 ne 07890990 etamanya muwanga Noah esimu yange ey'omungalo gye nkwata obutata eri 07193836 etamanya Nakalembe Edith eyo omuyambi wange eri 0719383502 naye etamanya Nakalembe Edith eri ku mobile money okuva kati paka mu nnaku z'omwezi ezikugambiddwa ozitegedde 23 ezo onokakasanga buli kyoloota ku makya nga tonnayogera na muntu yenna ekituweereza SMS ku 0780 SMS tuyambeko okuteramu amaanyi agatali ga bulijjo eddoboozi no jasi nkwaso bukwaso nti bw'onooliteekako mu budde obutuufu lijja kuba likonnekitinga n'amaanyi ge tugenda osetinga eno tusobola okuba nga gasituka nga kwegatteko okukola ebyo byobadde tosuubira era bw'omala odduwuliriza sabirawo yogererawo tokoyogere nti Katonda wa Kasambu ya Sebastian kuba omwoyo gwange n'omubiri gwange na buli kimu ekyange era gwoba ofuga munze kati ogambe n'abantu bange bonna na buli kyange kyonna olyoka osabe buli kyonna kyeweetaaga oyogere byeweetaaga osooka ogobe byo byoteetaaga kubanga olugoye osooka kulooza n'olyoka okolotya n'olyoka ate oyambala osooka kojjamu biddugala n'olyoka oyambala ebitukula esaala eno mpanvu gigumire singa wabaawo ekimu ku bigambo ebikugambiddwa kyonoosobyamu ne bwebasaawa oba budde bw'okukikoleramu ojja kwesanga nga omutwe gukulumiriramu katono awo era ojja kusanga nga buli kimu kitandika okufa ekikyunga kyonooneka otuuke buli kyolina kife sente ezikubula otuuke n'okunoonya 10 200 nga tobiraba nekalubeere lwataano okubule buli kyolina kyonooneke bakusibe ofune obubenje olwale n'abantu obalwale mutuuke n'okulya kasasiro era mutandike kufa mu ngeri tategerekeka era kakasa nti byonokoma okubikola n'okubiteekamu amaanyi n'ebirowoozo n'okubiteeka mu nkola nga bwe tubikulambikidde wano ojja kwesanga nti buli lunaku ogenda kuba weeyongera okuba ng'oyambazibwa amaanyi kubanga eriyo omuntu yenna ekintu ekyolaba omuntu kyali ku nsi kyenkanankana n'amaanyi agali mu mwoyo gwe kyova olaba nti omuntu omwoyo gwe gukuvaamu otandikirawo okuvunda n'otandika ensowera n'okwetoloolako so kati omwoyo gwe gwe tukuza bwe tumala ogukuza amaanyi ga sente kigenda kwekola kyokka kubanga n'abalina ennyingi nabo tebazaalibwa nazo naye gyasigale amaanyi agali munda gagenda kuyitira kuno bwe tumaze okiseetinga kiteekeko amaanyi wuliriza nnyo bw'olaba nga obirikodinze bubi ddamu obiwulirize bulungi ziwe ekitiibwa buli lunaku ate n'essaawa ezikugambiddwa ziwe ekitiibwa tukugambye sindika siringi
siringi jase sawa eno nga wakasooka mulundi gwesosa okuwulira eddoboozi eno kati nga tonnabaako kyewalidde tonnawaako kyewanywedde tonnabaako kintu kyonna kyewakoze waka emitwalo 2 ogisindike ku ssimu eya 07 6 9 4 38 16 oba 07 07 tamanya nakalembe ilite oba Airtel eri 0709 28 0998 leta amanya lunkusa Ibrahim yeyo kudiramu eri 0709 28 0998 inaku zino ze tukuwadde toliramu gyennyanja toliramu mbizi kakasa nti n'ebitamiiza soko biteke wali wabbali soke tukuteekemu amaanyi agamala omuntu yenna gw'oloota ng'olaba akujjidde mu matiza eyo gere naye olabe nga muwaku esaala eyo gimuwako kusobole okubanga bandibanga waliwo connection ejja mu maaso bakujjidde mu birowoozo kasi ofunayo abantu nga 2 nobakusaala eyo kijja kuyamba nnyo kusobola okuba n'empagi ngali olaba obuti kubanga mu kitundu ekyo tuba ne connection so tujja tusetingafe mu ngeri yaffe ogenda kiraba byonna byowulira tutadde mu saala eno bigendereddwa okusobola okugyamu ekyo kyetwagala kisobole okuba nga kitandikirawo bw'oba wakagiwulira wandiwulira enkuba ng'eringa ebidumamuko n'ebirala ugambye bw'okiwulira ekyo omanya waliwo omuntu eyakukolako eddogo ly'okufa era olina kulwanira okufuna 5,200 Mubwangu yozewola ku muntu n'olisindika ekyo okusobola n'ogamba buli anjagaliza okufa buli wekiraba n'ogiwuliriza osobola ogiwuliriza essaawa 9 ate era bw'oba olina ebiibu yonna gy'ogenda okukola osooka n'ogiwuliriza bw'ogiwuliriza n'oyogera byoyagala kugende jjukira tugambye osooka gamba Katonda afasa ya Sebastian nkuwa omwoyo gwange n'omubiri gwange n'ebyange byonna era fuga gwasinziira ku lusozi weewumulire ku luguudo lw'e Masaka teweerabira ennaku z'omwezi lumu January ngenda basinkana naye tuweerabira appointment ya $1,000,000 appointment tujagikola ndowooza mu Decemba bwe tunaaba ofunye akadde olusozi weguli tuteekeddwa n'ekigendererwa nti tuleme kukola kavuyo so kakasa nti okuba bukyali ku 07 kale webale nnyo webalire ddala ebisigadde genda ku TikTok genda ku Facebook genda ku YouTube osobole okujjayo esaa endala ezisobola okuyamba era oteekamu amanya Sebastian osobola okubanga kweziri oba mbeyaga Sebastian wewumule osobola okubanga kituyambako okulungamizibwa ate era okyamakulu nnyo n'ofollowinga netusobola okuwanga information osobola okuyamba oba si ekyo osobola okunoonya ku Facebook ne ku YouTube ne ku TikTok kwennyini noteekamu Mbuyaga TV eyo yaffe tuteekako buli kimu tetulowooza nti kiyamba omuntu sigwe wekka n'amawanga amalala kubanga kyamakulu nnyo omuntu okubanga mwerufu kale webale nnyo webaleke kiwa ekitiibwa byonna bye tukugamba nti obuwanguzi obumazi wabawo ekira kino kyetwakusuubiza kyetwakugamba oba kyetwakugamba okukuwa tugenda kikutandika kikuwanga nnaku z'omwezi 23 nga omaliriza kiro ekisembayo kuba buli kimu tumaze okuteeka kale webale nnyo webaleka nga kyenkusuubiza ojja kulaba ensimbi nga zijja ku ssimuyo mu ngeri etategerekeka ekitono nnyo $6,000,000 olunaku ngeri etategerekeka gwegoberera kino ffe tumanyi kyetuseetingera kakasa ogenda gagawala osinge ne bagagga bobadde omanyi naye ennaku omwenda ezisooka ku zino ennaku okuva na leero kakasa nti osoma ekitabo ekyamateeka olwokubiri oba ekiyitibwa Deuteronomy mu luzungu buli ku makya nga wakazukuka essuula ya 4 okuva ku nnyiriri 12 otuuke ku lunyiriri olw'16 ne Isaaya essuula 45 okuva ku nnyiriri olwokusatu paka ku lw'omusanvu era ne Yeremiya oba Jeremiah essuula 29 okuva ku lunyiriri 18 paka ku lunyiriri olw'20 era ne Kaggayi oba Haggayi essuula 2 olunyiriri lwa 6 paka ku lunyiriri olw'9 ate era ekitabo kya Isaaya ekyo wandikiwadde nnyo ekitiibwa okuva gye kitandikira paka gye kikoma wamu n'omubuulizi essuula 9 olunyiriri lwa 10 bino biwa ekitiibwa just byokka ogaggawale era ogenda kuba n'ensimbi
ezisinga abaluminati zebalina ogenda kukiraba kuba ogenda kuba mukulembeze okutandika nga nezijja eggulawo akawunti kikulu emikutu egyofuniramu ensimbi gyeginakutumawa nga bolaba ekyaliwo nga kugamba ekyaliwo nga nabbi agamba omukazi namwandu nti obusumbi buliwa obwamafuta bwekyo bwekigenda okuba kale muno eno yenkwaso y'Esaala essaawa zikwate obutazisobya maanyi gagenda kwereeta gokka gakwambule amaanyi ag'obwavu gakwambaza ag'obugagga kikulu kya byonna kukwata budde bukugambiddwa butabukyusa ate era n'okukakasa nti mu budde bwe obw'eddembe osoma bayibuli eyo okuba gyetandikira paka gyekoma onogenda ogimalako ng'era bwegamba nti katonda wapasambu ya sebasani yasingira ku lusozi wewumuye ku budde bw'e Masaka w'omwoyo gwange n'omubiri gwange byonna ebyange byonna ompanguze ogenda kiraba ng'era bikuwangula ebyotalina kati ogenda bifuna ng'okoze bino era byogamba nti nze sibisobola ebyo ogenda kulaba ng'obisobola kase genda okomukola kino obikola genda okoma obutabikola ng'onyigirizibwa kasa tumaze okusetinga kale webale nnyo kati tandika okusaba essaawa eno byeweetaaga abo boyagala kansulingi oba okuweebwa amagezi ku kintu kyonna kakasa nti owuliriza amini okubira pasita Edith ku 0761938502 olunaku lwonna lwoba oyagadde abantu abataano empolempola amini abantu abataano empolempola bekutugambye okulagirira n'okuwa bagambe bankubire ku 07804585 yasa okunayo omu nomugamba webuzaabuza okunayo omu nomugamba webuzaabuza bekyo mu magezi topapuka nga bolaba nti digiti nsi kati ya digito kati bwonootuuka nobeera gwe ng'oli wa mukaaga bali bataano ojja kulaba kye bayita sente nga ziyikanga maki totumanyi kye tuli mu kukolera era twetaaga obeere nga ku lunaku lwe tugenda okusinkana nga 1 January ng'owa bujulizi njagala ojje ng'olina emmotokayo kigenda kusoboka ng'olina ebizimbe by'ebyapa byo ekitone nnyo ebyapa 6 eby'ettaka ng'obiguze kigenda kusoboka era ogenda kiraba olina bizinensi yo etakka mu kawumbi ka nsimbi kigenda kusoboka ng'ogenda kiraba kapito waayo tekka wansi w'akawumbi bwejjasiteka buteesi maanyi ku saala eno olabe ekigenda okuddako bigenda kwekola byokka naye bw'osobyamu wadde kati nti tunenye ebinaddirira bamujja tuuka nga mufa nga biyenje